omanyi minister waffe ew'ebyobusuubuzi agamba the economy is aga economy eri ekikuba okitegeera bagambye and even higher in the coming years. While business confidence is also rising, the business tendency index stood at 59.2% in September 2025, up from 57.8% in August, showing growing optimism among businesses. Nti ate abantu okwagala okukola business mu Uganda kyo kigenda omutima gweyongera bweyongezi nti bw'otunulako emabega mu 2025 September abaagala okukola business abawulira nga baagala otandika business mu Uganda kati bali ebitundu 59 ku buli 100 ate nga mu gw'omunaana bali ebitundu 57. So abantu beeyongedde okubeera nga baagala okuteeka business mu Uganda. Inflation averaged 3.8% in the first quarter of 2025-2026, helped by stable prices, a steady exchange rate and good food supplies. Sebona inflation kati eri ku bitundu 3.8 mu first quarter y'omwaka guno, era nga kino kiyambiddwako stable prices, emiwendo gy'ebintu giri wamu, exchange rate etambula kiriya mu mwaka ogwazi mu first quarter of the year, n'emmere mweri mu ggwanga. It is expected to remain below the government's target of 5%. Nti government eyagala inflation ebeere ku 5% oba obutasukkawo. The Uganda shilling also strengthened. Sente y'eggwanga nayo yalinnye. Okay, banga lyonna mugamba nnyo mbu sente y'eggwanga enaabuuse, kakati ku luno ssebo sente y'eggwanga yalinnye. Trading at shilling 3497 per US dollar. Kakati dola ya Uganda dola eri ku 3,497. Ate abasinga mukimanyi nti dola emabega kaawo wa mu myaka egiyise ebadde mu 307, 306, 308 n'essebo kati eri mu 34. Ssebo ebesse sente yaffe eba eri waggulu. Mu September 2025 bwetyo bwebadde compared ku 305 mu August. Mr. Ochailap said this is due to increased foreign inflow from investors, remittances and coffee exports. Kino nno kivudde ku kubeera nti sente nnyingi kati eziyingira mu ggwanga nga ziva mu ba investors, mu remittances ezo sente eziyingira okuva ku mmwe bankuba kyeyo ze muleeta n'emmwanyi ze tutunda ebweru w'eggwanga.